campaign zonna tulina kutambulira mu budde obwo kyovola kati awamu batuka bagatta 3 district Kyagulanyi agenze Mbale naye muganda wa Kadodi ndowooza Mbale ndowooza basaza abantu bakoowa anti Kadodi buli abetawo nga ne bano bajja okusala bona bali Mudofu Kyagulanyi agenze Mbale ali mu city naye Mbale era tina abantu abangi uliriza oli omwana anti uliriza nzali okunyumya nzaze n'amawulire Kyagulanyi musaada mwana Kyagulanyi mu opposition mu nsi yonna y'omu ku balina abasinga amaanyi mu nsi yonna nga bali ku opposition ekiri Embale abaana enguudo z'Embale ozimanyi zonna bazisiize rwedi ne bakwata bendera abaana bakutte bendera eya Uganda eyo Kyagulanyi yabagaba bakwate ne batambula nayo mu kibuga Mbale nga bajjudde mu bitundu byonna baraze essanyu bali abagisu sibalabanga ekiri Embale mudo Kyagulanyi waliwo kyenzwire bendera yabanga badisubula bakubisa dino nye balina okuditunda balikola sente ekiriza lobayo na project okola sente kiri awo wabana yasokaida n'egundi nankani ovula emyufu era ebyalani batunze ovula emyufu ate odigula waiwe butede ni bendera jangu shuzi duna badi kati yiyo nayo project Mudofu tujja kukkiriza nti eddoboozi lya Kyagulanyi lyayogera ligenda wala naddala mu bavubuka era likomaawo nti omuvubuka Kyagulanyi bw'agamba nti kati tukwate wano basonga wano aye mpakumbu abasaada b'emyaka 5 nkaaga okujja mayisa abasonga mwebali abamuwagira empola nenda bajje naye banunonereze nga omuyeyo baana bali mu kiwumulo balina kumunonereza tolabangako omuzeeyi ng'amukute mu ngalo buno abakadde bange tasobola na kutambula gyabadde Masaka gyabadde wona nabo tatambula mukadde abatasobola kutambula ebigere buti bana bali kutambula bali n'ogwo omwoyo gw'ekibiina naye Embale abaana bamuwagisiza ate kajanja kuba olunaku olweggulo bagambye nti ekigenda okubeera Embale nga Kyagulanyi azze twagala tumenyewo likodi ey'abeeyiganga tujjo simanyi byali simanyi wa fotopoto simanyi abaali e Masaka simanyi fe ab'Ennakawa fe ab'Embale twagala tukisuuse nnyo tulaga omukwano Kyagulanyi tuli kuyaanira enkyukakyuka mu ggwanga bajja akola ki akalulu kano ndikwenda okubera mwami Muvunyi ebyobufuzi biri mu kibuga muno aye mu byalo yona waliwo ebitulo ebiri nga tebali na Kyagulanyi jako eyo enze ndikobera jakusalidde eyo munde eyo obone saidi da gundi eyo obone lukungiri munde eyo gansi eyo nga ne Kyagulanyi eyo nga tebamutegera na kumutegera by the president Museveni mu byalo by the musaada wa nkofiira so ibino ebindi bino byemubagano mu kujubisa obujubisa bino ebyo bitibikanga waye omusajja wo oli omumpi gwe bayita Weesukira Ow'Embale Weesukira atabuse ayo ndikwenda ali akalulu oyo ndikwenda ali akalulu Weesukira ali yali adda mana bululu bwefuula eggulo nancho yali abaana ab'Embale bennyini be bamuzimbye bo bazimbye nedda okwewandisa na baadisonda baadisonda awo babanga balina okumutaamu akasente era bataka bakola mu mulimu abakatale bennyini okumutambuza okumugulira engoye aye member wa parliament yabalaliyo omwana oyo Weesukira gana amuli akalulu era balalanga abantu okimanyi nti Weesukira alina omwana yakwata tenda yakumutongera masuuti wakyalani etufuna Weesukira gabula bona nga bekutambulira balala abo kuba gabula kisebwa isiteve kati parliament yakuba gabula ezera weyiganga 233 tali kudda kuba receive aligenda kuba MP ngakola kyabo kati MP parliament egenda kubeeramu Weesukira egenda kubeeramu gabula ezera ani omulala awo iwe balani wedi abampinze tidi otegera nga abagera kubeera tabu nnyo wano mu parliament ejja kuba yabalema si yabalema anti kati tosobola kutukoba oti oli kutwala Weesukira mu parliament gabuleza ajja kuba kubwa isente aje mu bwa parliament gabuleza tumwenderawo kubwa isente baawo kuba balali kola obulungi ayina obusobozi obugera mu parliament eyiganga gabuleza alinda kulayira bulayizi wana mulwa mwaletera omutumwa amutulisa ne president mitima gy'abantu okimanyire owaye omusajja wo